Akabenje kagudde ku luguudo oluva e Kasese okudde Fort Portal ku kyalo Makumyani mu division y'e Nyamwamba mu munisipaali y'e Kasese okukakkana nga basatu bafiiriddewo. Abamu ku balabye ku kabenje kano baliko bye boogedde. Now it lost control as it reached the corner, and by so doing it picked up one person who was on a bicycle, on a motorcycle. So I found when it has been taken, who was injured also, but he has not died. Babiri ni bankorera kabatembe banje bari kuntambuliza ibintu ati kombire mbasigire mu town Gasese undi kurara naba epiki nabakwatira ipiki ngo baje gukora bayikira mu muhanda makumyana ubabugana n'ikirore cyabatumye babiri bagire gukora mu katari kigaramira. Waliwo n'obubenje obulala obugudde weera nga abantu bafiiriddemu okukakkana ng'omuwendo gw'abafudde baweze bataano. Today we have registered 2 fatal accidents and we have lost about 5 lives of people from Buhuhira, that is Busongora North around Kichwamba and the rest. Abalala 8 abasimattuse baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo okuli erya Kinyamaseke Health Center 3 ne Kasese Municipal Health Center 3. And 3 have been taken so far. 2 are still in the mortuary and we are intending to make post-mortem before 7 p.m. Police ewadde ababodaboda amagezi okuba abeegendereza ku makubo. Our people are getting finished because of this reckless riding, reckless driving or dangerous loading, which thing is not allowed. Mu ngeri yemu n'abatuuze mu Ndeeba mu nnyanja ya Kabaka baguddemu ekyekango emmotoka bweremeredde omugoba waayo n'eyingira ennyumba. Ebyembi kuno kubaddeko edduuka mwesanze omukazi Christine Nayiga n'emutta. Ekimotoka kivudde eri nga kitisse ekyacu omugoba waakyo alabika kibadde kimulemeredde. Najja nayingirira boda waliwo boda abadde apaakinze waawo n'omukyala abadde asala naye ne kimutta. Abatuuze abeerabiddeko n'agaabwe batubulidde bwe kibadde. Tubulidde ati ngamba kiki ekyo ate lubadde era olw'emmotoka era bwento kubanga zijja buli kiseera zijirawo wali tolaba eri ate gye bayitawo bayirimba gye bakalira. Abatuuze bagamba oluguudo luno lususse okugwako obubenje era obulamu bw'abantu bangi butokomose. Luli ekimotoka kya Kasese bwe kyadde emabega kyakoona nnyumba singa mwalimu bantu era baali badde bafu. Tukoya amakubo mabi na accident mpitirivu ku kkubo. Ekisooka motoka nkadde basirikale baziryako sente aba traffic. Tusaba gavumenti oluguudo luno lukolebwe oba tebanatuusa lukola balusibe kubanga akabenje twawonyawa olwakatunumba ako akaliwo ziremererwa ne zijja. Poliisi etubulidde nga bwegenda okunoonyereza ku kiviiriddeko akabenje kano.